Simanyi Bujingo bwe yalowooza nti agenda akola ebya sitaani asigale nga n'omwoyo waali kennyini ye yabuulira nga akolimirwa omusajja alekawo mukazi we ow'omu buvubuka ate n'ayenda ku baana abato yeeyambula eby'obwakatonda ebyo byo yasuula. Eyavumanga abayaaye kati babeera nabo ku bituuti, eyavumanga amazina kati gabeera nage, yavumanga empale ku bituuti kati babeeramu abaana abawala. Noono omuntu wembwa amentalinga oba amentalinga kyoyo. Katemba yenna gwakola mu kkooti na biki wakukwata bantu bano basigale awo. Bayibuli tekikkiriza. Naye nze ebyange mubindekere. Noweebuuza muganda wa Katonda divorce tagina naye oleda alina omukazi gwayanjula ku kituuti. Yalowooza nti alina level kwatuuse nga takyakemewa. Bamukemye agudde mu kibi. Kyaluma abalokole. Ate ogudde mu kibi ate okyekalizaamu kamala. Wiiki ya kunguba gogirabye flaga ziri wansi. Ziri halfway. Mpozani. Mukulu yagenda speaker. So wiiki tugizimaze bwe tutyo tuli mawulire ago nange emirimu gyange mpola mpola. Leo kimaye buli omwaka aba naye nga akabisa alina ensonga yegimukaabya. Wali juzi ne seeka. Nga kugamba nti abantu bakaaba miganyulo mu muntu tebakaaba kumuviirwako. Omuntu tasakaaba nti taata obadde tosaala. Jane n'ogituuka mugwe fiizi ennyama ku Sande, enkoko ku Juma, ebyo babakaaba. Kati wano bakaaba kati era amaziga agasinga gwe walabyawo oba getulaba abasinga nga maiti etuuse bakaaba bye babadde bafuna mu mukulu. Naye destiny ye kati eri between ye na Katonda. Eyo tebakwatayo. Eyo terina amanyi. Terina ayinza kifumitizaako nti naye oba twamugamba ng'osabako nga tasaba oba yagira nga bwati twamugamba yenenyeze gundi nga babadde abalira okuteerako omukono nga rifari bagende ebweru oba abeeko n'ofiisi wayingira babadde abalira okwatirako ku faamu yeekole babadde akozesa obukozesa bano baatuma driver gundi yanvugira truck. Ate ebiseera ebisinga ebintu bya bizinesi ebyo mubikwasaganya na musajja yennyini. Madamu abeera nnyo ku receiving end naye okubibala kuno okuba kwa musajja kati abasinga tebali sure. Tebali sure. Faruku waliwo amaka mwogenda n'otuuka nga madamu wali awo ne bagamba nti oba noyagala madamu nga tasobola kubuulira nti oba omukulu wali oba tali. Okolagana nnyo n'omusajja kati ab'ekikanga ekyo abo bba amaziga bakaabye gaddala nti otuuka waka madamu n'atagamba nti oba muzeeyi ali wano naye nagamba gye baleko n'atambula naye nga tosobola mmanya oba ali mu nju oba ali bweru. Kati ab'ekikanga ekyo bonna bakaaba. Be yabadde aterako omukono mulimu booterako omukono nga madamu tamanyi. Awo tojja kunsanga ku office nja kuyisaawo tewali bonna bweru. Madamu ayinza obba ne depression nga teyeetaagawo bantu batamanyi. G'otera n'obbikuba n'obireeta madamu n'agamba tebyanyumi. Gundi oyo wamwesibako naye ebifaananyi bye tebinyiira. Mwate mumba temulina kye mukyawoza era mukaaba mugaso kyabadde abawa kyekyokka ate nga yenneca lwakuba Faruku kweyo ensonga nina ekintu kyenze ngoberera oba naawe okigoberera kale gwe engeri gyo munnamawulire nsobola okikubuuza n'osobola okukikolako follow up. Waliwo oluvuvumo oba olugambo nti dire enesinga okubeerawo nga abakulu bafudde ebiseera ebisinga oba kutereeza waabwe. Mulimu abantu bangi a lot of reports saying nti bali mu kukola kubo bali mu kutereeza kubo diiwa maramu ekintu kyekimu kyavaayo ne kunyaka irima oba kikola study kyeri abatutwala kyatutuukako ne Sebaana ne ku Sebaana kyaliwo. Naye kitegeeza ki nti buli omu alina engeri gy'atambuza ebintu nti okukola ekifo kya okutereeza ekintu kitegeeza then sente zibaddewo. Abamu nno tumala ssaawa no kitegeeza sente zibaddewo
ezisobola kikola mu bulungi mu budde kuba olaba ozijjayo mu kizibu n'otandika okukola ekkubo ng'olikola lwakuba gundi afudde abantu bajuliza nti ne kunyaka irima kyaliwo nti ne balinda eno ne bakolera ddala ekkubo era ne baleeta n'example endala nti ne ku muzeeyo ogenda okwewandiisa ekyamboko naweera ennakawa baamalayiwa mu bitaka ati sityawo tuli mu Kampala twabiraba nti ennakawa baamala tereeza kkubo buli kinnya ne bafiiringamu mala buli kinnya anti kyenjagala weebuuze lwaki tutuuka kweyembera nga okukola ekintu ekigasa eggwanga kimala kukwatiramu mukulembeze oba kizibu omuntu omanya nti kati abantu abatalina nguudo balala balina kulinda bantu baabwe kufa balyoke bazikole. That is if the rumor is true. Olw'obusabala balinda ani? Simanyi kesi si endowooza planning. Tulinda ani afe? Kesi si endowooza planning. So ekintu ekyo tekirabika bulungi Farouk. Tekirabika bulungi kulinda nga nti omuntu afe nti kati bagenda bakolera ekkubo. Nsi kyeyo gye tuba tulimu. Kikyamu? Kikyamu. Lwaki oluguudo tolukola mu budde? Oba sereti zibaawo. Lwaki kati zaavuddewo? Twazeewoze. Tewali amanyi. Naye nti balinda kkubo liggwe. Ng'omusajja abadde mulamu ekkubo terisobola kukolebwa. Nti balinda batereza kilomita 4 mu ezo. Nti bali muzinyiga maramu. Ekyo eggwanga liba obolimujire city. Ngaluwedde eggwanga oba olitegeeza ki? Kitegeeza eggwanga teriyafaayo. Until nga kize nti waliwo agenda ogendayo mutereze waawo lwaki tweyisa mu mbeera bwe ekitegeera so kyanyize nze saakyagadde mu region gy'ova yandikoze bulungi singa amalwaliro ago galina ebikozesebwa ebituufu ebisaanidde. However Farouk nze kyesigenda tambulirako kyekiri ekya buli omu okomplaininga lwaki omuntu bamutwale bwe buli wamu batwala abantu ebweru. Abantu bava America ne bamugamba ekyo bajja kijjanjabira Netherland. Nenga America ina byonna. Na flying anave Netherland oba nga ali Netherland n'agenda India nti bajja kijjanjabira. So waliwo obulwadde obusukka nga waliwo specialist atagenda situka kujja naye nga mulina okukola ki? Mulina situla omuntu oyo mutwala awantu. Ekyo kibeerawo but on a general level tuli bubi. Malwaliro bubi nnyo okulanya ebitundu bina amalwaliro ebyo bakujjanjabira Masaka antirunga kesi yo nnene abava mwakyoli ndowooza kijja abantu bano okutuwa essuubi nti buli omu alwane ku kifo kyakola ki gyava ekikola kyandikoze naye omuntu Farouk kye tuba tetubusa maaso nti abantu abo bali ku leve eyo kizibu okujjanjabirwa gye bamuzaala. Why? Olw'embeera eriyo bagamba nti health sector improved. Abo baba bategeeza mulago. Baba bategeeza mulago. Bo tebategeeza bifo eri birala. Anti nga bumanyi omukulu enkulaakulana oba n'ebintu byonna ebyetaagibwa omuntu ebivugira mu birooto by'omuntu yabireeta Kampala. Until now that atandise okufuna eyo endowooza ya decentralization nti atwale kino Soroti twala ministry n'embalala twala ministry eri naye singa kyali kyakolebwa luli edda nga bwe yakisanga nti ebintu decentralization weeri buli wamu osobola okwaccessinga service eno singa ekyo kyayanguwa dda naye kati akitegedde kati ate nti ebintu byetaaga oggabwamu kati yamanyi once he releases it from Kampala yaba amanyi kituuse lwakwanze kyeyantamako kwekwasa nsonga yambwe mundeetera be bagira abantu abafa bafiira mu accident abafiira mu zigundi sente z'abantu bano nga tebamanyi pini zaabwe ab'eŋŋanda ziddawa kyetuweebuuza. Waliwo ebintu bibiri Farouk bye tusobola okwogerako. Ekisooka tusobola okukkiriza nti abantu si bangi abatalina bantu baabwe atalina muntu we gwe yeesigana pini naye gye bali. That is one. Two, tusobola okukkiriza nti abantu bangi abafa sente zaabwe ne zisigalako ku ssimu. Yes. Ne mu banka. Bw'oba ojjukira Farouk waliwo akantu Minisita Bahati ke yaleeta nga proposinga nti sente simanyi oba yagamba myaka emeka bwekimala emyaka emeka ku mobile money nti basobola okukola ki? Okuzitwala nti kyekimu era ne ku banka bwe bajja okukola
Okitegere nti ozitwala ne bazikozesa oba biki kitegeeza batozaagala okitegere kati ekintu ekyo kirimu diiru bbiri either okuzitwala nga kituufu bajja oba zeeyambisa oba zidde oba okumanya nti eno ye gaapu gye tufunye eri oyo afudde nga teri agoberera ne Faruku kyoba tobuusa maaso nti wano we tuli wano osobola okebera essimu yeeyo nga sente zivuddeko ng'oli mulamu okitegere nga sente zivuddeko noga ye mbadde kuno n'emitwalo 10 emitwalo enagirazeewa nga tolina gwowereza tolina gwokoze eki n'okuba mu netiwaaka ne bagamba kati kigoberere enamba simanyi nzikirizibwa kuwaako digiti 2 nga beefuula nti olina simanyi aziggyeko simanyi ate ne ba acceptinga ate tulina problemu eyo simanyi bahakazi simanyi biki ng'oli mulamu kati bwe ziba sente zisobola okubula ng'oli mulamu ne ziva ku ssimu ate olwafudde amaze omwaka mulamba taginyigaako kati olwo ekyo bwe bakigattamu liri etteeka bahati lyali akukusa kuba abantu nga bafa waba tewakyali bazungu nti sente y'okuvaako balina okukakasiza ddala nti omuntu ono yafa investigation neebeerawo eri thara nabasa nti omuntu yafa omuntu taliiko babe omuntu ali bw'ati abatelecom company ndowooza balina otunnyonnyola sente ezo zikolebwa zitya naye telecom company zaawa ne zijjako netiwaaka nga tosobola withdrawinga yadde okusendinga naye nga ate osobola okukozesa airtime osobola okugula airtime simanyi netiwaaka oba eyawukana eti osobola okugula airtime osobola okwewola naye tosobola sindika sente zo na withdrawinga oli ku netiwaaka y'emu kwanogottedi bamugambye azzeeyo ebintu ekikulu ekiriwo nti twalina okukkiriza nti nakigamba oli nga twogera ku musumba wange oyo nga gamba nti kyeyalemayo tegeera nti sitaani talokoka nga yamanyi nti sitaani osobola omwewolako ate n'okomawo eno n'obeera mu Katonda nga yeerabidde nti bayibuli eyogera nti ekizikiza tekyegatta na musana okitegedde tosobola kuteeka eno oli mu bwenzi eno oli ku kituuti ate eno olimba nti Katonda oyagala akusalirewo Katonda tasobola salawo mu kibi okitegedde kuba gwoledde oba osazeewo okumuvaamu kati eno gye kiraze era gye kyalina olaga era gy'asobola ofuna obuwanguzi eno mu nsi okitegedde kuba yo byamateeka ate amateeka nagamba nti go gasala bujulizi they don't judge according to facts they rule according to evidence okitegedde kati eno akyasobola okukozesa evidence yonna kuba kati nga we nagamba nti omwoyo yavaawo waliwo logiki kati abantu mbakwata ntya babuulira bw'ojje wange nze oba tozze kulaba nze naye oba ojjidde ekyo gwe kikuleese gwe tunuulira Katondawo nze tontunuulira ng'ate ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe okitegedde seeka nagamba nti ali mu sapatu naye agamba nze gwe tonfaako yadde ndi mu sapatu mu muzikiti gwe ffa ku Allawo okitegedde eyo embeera ogiraba gwe tonfaako nze kambeere mu ngatto zange gwe ffa ku Allawo akuleese already wali ku kituuti waffu naye gwe omatiza omuntu nti nze tonfaako azifu gwe olina limited rights ku bulokole nti gwe olina wosanga Katonda ne mwogeramu n'omugamba omanyi kino kyatagadde naye mwana sooka okireke kansooke njira abantu bawano so ye yadda mu logiki eyo yakwata abantu bwongo gwe jangu goberera Katondawo nze tonfaako nze ebyange bireke azifu gwe ate olwoba otutwalawa drive otugambye emmotoka tesiba kati ate otugamba temufaayo tujja tuuka okitegedde kati awo yakwatirawo abantu bangi ate era waatambulira kati waatambulira talina kirala kati kyasobola kukola kya makulu oba kiri spiritual bye yasigaza byebyo kugenda mu kkooti omanye ekisinga oluma ku musajja oyo nti yayogeranga ekigambo ekyo naye yakyerabira nti sitaani talokoka simanyi Bujingo bwe yalowooza nti agenda akola ebya sitaani
asigale nga n'omwoyo waali simanyi yewe yakijja kubanga ye kennyini ye yabuulira nga akolimirwa omusajja alekawo mukazi we ow'omu buvubuka ate n'ayenda ku baana abato basajja bangi bayenda ku bukozi obwo bwe baleese sitaani n'ajja amuleeterera ddala ekintu kye yavumiranga banne n'akiyingira n'atatunulako n'amabega kugamba nti bannange kikino sitaani kyankola ye n'asigala ng'alowooza nti ajja bbeerera yeeyo nti asigale ng'ayogera Katonda naye ng'ayogera obulimba nawo ekyo kye baasaze obwo bwe bwenkanya njagala abantu bategeere yateekayo omusango ng'ayagala ebintu biri property ziri zimuyambeko kyakola nti guno omusango bino ebintu obifuna bimuyamba ku divorce okuyitamu nkulayirira emirundi 10 nkulayirira Faruku emirundi 10 ku kinne waakyo eno Bujingo agenda wangula mu kooti sente zirina influence agirina ala influence kinga batwagala bujulizi kooti eyagala bujulizi kooti egambye leeta ebyapa obujulizi tabulina buliwa bweba ebyapa byayagala ajja kufuna engeri yonna awangule naye nze kyenkubuulira this is the only justice gy'asobola okufuna mu kooti y'ensi okitegedde ffe nagamba nti omulamwa gwe twaliko oba omukuulo gwe twajja tambulirako nti Katonda yalina ojjajinga nga nammwe seeka bw'alemma n'alema ettaka n'alitunda ne mugamba katumale gagenda muki mu kooti tulabe oba eneetuyamba naye nga mulaba imaani yamuvaamu okitegedde kati yeeyambula ebyobwa Katonda ebyo byo yasuula yasigaza kino yabyeyambula kyenjagala okugamba nze Faruku lwakuba bino ebintu naye simanyi tujja biddamu ffe twalinga ku church ku house of prayer ng'omuntu yenna Faruku atuukirira omusajja oyo ne mwogera ne mukola ki okitegedde nga n'ekyabakuumi akikuba nti okuggyako nga mubba bubbi bantu munyaga bunyazi bantu otambula otya n'abakuumi ab'ebigaalubindi abapisto abaki abasumba abamu mulina pisto genda kati ekanani olabe Bujingo okukkirira mu congregation nakigamba wali omu wano babiri wali basatu balinga 15 bakuuma omuntu atya kitegeeza biri yabiwanda dda kati eno nga bwe yadde eno mu nsi bwe kiba kyetaaga tteekamu ssente bwe kiba kyetaaga tteekamu mmundu bwe kiba kyetaaga tteekamu buyaaye bwa kika kyonna ajja bussaamu afune justice kubanga eno justice bw'agifuna mu kooti agizaayo ku kituuti n'agamba abantu nti Katonda waffe yakoze eki ne yeegalika mu ttaka ati kuba bo oli eri already yabakwata obwongo bo bali ku nkitwala kinte nkifune tebali ku butuukirivu ng'omusiraamu bw'onoobeera ku maali yokka toli ku biki toli ku mpagi ki Allah zaakulagira osobola okgenda mu jjana naye oli ku maali na otya bw'okwata abantu bo basigale nga bakuwaaki anti kiri bwe kiti naluso agamba kyebyapa tabimanyi bw'aba birina kooti naluso lwakiraleeta property ezo ajja bireeta biba gye biri oba tosobola wangula kooti yesalawo yesalawo ajja bireeta biba gye biri naye ne naluswa naye bw'aba asazeewo okwata ebyapa oba biremera wandibadde mu paati gwe Faruku emuwagira ate etya naluswa alina abaana aba Bujingo ebyapa ebiba bya Bujingo na naluswa nga naluswa amulinamu abaana bw'aba alemera bintu byagenda kujjamu sente z'abaana naye alina sse ati ebyapa bino biri mmanya alina enso simanyi mannya bye galimu ati teyandi bisabye nga tebiri mmanya ge kati bwe biba biri mmanya ge naluswa naye ng'omukazi omudifendinga nti akwata ebintu kubanga akimanyi ono omusajja yagenda eri ajja zaalayo tazimbye ennyumba yamala tunda gye yalimu simanyi gyazimbidde makula yamala tunda eri ey'entebe simanyawo naluswa gye balimu ntunde si ntunde eyo weeri naye teyasobola zimba eri emmotoka yazirekayo teyasobola kugula mmotoka ndala kati bino byonna byolaba nga bwe nkugambye nti just
Holy Spirit bwevaawo waddawo logic kati kati kiri bwe kiti Faruku soko okiwuliriza Holy Spirit yavaawo waddawo logic kati bino byakola mu kkooti bimuyamba kuuma bantu be bano okitegedde nti anoonya obuwanguzi bwonna Bujingo asula enjala alina obwetaavu mu ssente obw'ekika kyonna tabulina okitegedde naye bino bimuyambako just kugamba bantu nti Katonda amuwadde obuki obuwanguzi okitegedde bino bimuyambako mukwatira bantu bali babuzaabuza okitegedde eyavumanga abayaaye kati babeera nabo ku bituuti eyavumanga amazina kati gabeera nage yavumanga empale ku bituuti kati babeeramu abaana abawala noono omuntu wembwa amentalinga oba amentalinga kyoyo okitegedde timu ya Naluswangamu kati ye obusungu bungi si busungu sitaani bw'otombaako obusungu tomuwangula anti labayo ye agamba bino ebyapa ayagala bikozesa ba processing e divorce kakati Bujingo teyayanjula si kyo yakyegaana teyayagala mukazi mulala okitegedde talina kyayagala full official ate divorce ayagala yaki ati mwabateekayo omusango nemugamba mwagala divorce ekyegamba Faruku olemeddwa okitegeera oba weebuzaabuza nkugambye eno mu kkooti talina kyanoonyaayo because divorce tagirina naye alina omukazi okitegedde omulala divorce tagirina naye alina omukazi omulala divorce tagirina naye yazimba ewalala divorce tagirina naye aguza amayumba amalala kati oza divorce yeetaaga yaki talina kuba Naluso ye yagambye ebyapa tabirabanga tuva ku kyempeta nti tannamuwa mpeta ku ngalo ate already bo baagikuba tebajagala kuba oyo mukazi we ye yatandika ekyo ekikwekweto atandise ku radio mpola mpola avumira ebyempeta yiya omanyi Faruku Katonda akuwanga ebintu byonna naye n'akuwamu akategeera logic ng'osobola okufumiitiriza ekintu nga ebakigamba osikamu kiki ekyo abo abantu baazimba ekintu kyabwe nga bw'okiraba ono omukazi ali eno akubyekubye empeta agikubye akubyekubye obufumbo balina enkuba yaabwe bo gye babukuba ne bufuuka kajo abikubire no ku radio omusajja abeera eri ku kitu waliwo omukyala bamuyita Makula muwala mugezi nnyo ayogera nnyo ebintu birungi mumuwulirize ku sauti mbw alanga radio naye alanga mukazi kati bamaze obifeedinga mu bantu anobyeyo eri okitegedde naye ng'awo anobyeyo bwe babeera eno mu nju ono n'amutegeka agende ku radio akuba ebintu bye biprogramu bye ye najja ku kituuti n'akola ki n'awaana radio bw'awaanira mu Makula kati ekintu bakizimba kuva wala nze njaga nkuwulire kino ekintu bwe kyatuuka tekikyali mu mateeka tekikyali mu butuufu tekikyali mu mugaso gwa kika kyonna sente kyadda ku sente kati akimanyi bulungi nti Bujingo si muyivu talina gye yasoma nti sente yagijja mu magezi ga bitabo okitegedde akimanyi bulungi nti tabadde na bizinesi zimanyikiddwa nti wano we yava akimanyi bulungi era nange oli nakikugamba nti abasumba abo bagaana bugaanyi kujjukira gye bava okitegedde akimanyi nti sente zonna zaalina n'obugagga bwafunye bantu bano okitegedde kati tebasobola kukola nsobi yonna ebajjako bantu Katemba yenna gwakola mu kkooti na biki wakukwata bantu bano basigalaawo ng'ababuulira obulokole obutaliiyo awo bulokole gye buli bw'abagamba tebuliiyo obwo tebuliiyo obubwe tebuliiyo bubwe yekka ng'omusumba obwo obwa divorce obw'okwagala abakazi abalala ng'ate bw'obuulira bayibuli yamwe bagamba etya bayibuli eyogerawo etya kati oyagala kumanya ki nakusomera mu Malakayi negamba bayibuli yagaanira ddala omusajja okwawukana ne mukazi we obw'obuvubuka era negamba Katonda akyayira ddala omusajja oyo n'ekiweebwayo kye akikyawa
nebuuza ye abantu bwe batuuka ku Kanani Bayibuli azisiiga mu white biki akimanyidde dda ate naye kennyini akiyisa mu kamwa nti temudivorcinganga Bayibuli tekikkiriza naye nze ebyange mubindekere noweebuuza muganda wa Katonda akola wa Katonda balinayo bwe boogera Katonda bw'aba ayogedde mu kigambo kye nti talidda mu kigambo kye kuba ye si mwana wa muntu okwejjusa oba okulimba Katonda teyejjusa era talimba kati ngobi kati tadda mu kigambo kye kati gwe bw'ogamba nti Katonda gwo representing atakkiriza kyokoze ate gwe okikoze ate ogamba abantu tebakikola kati Katonda ki gwoba oliko oyo aba logiki ngobi ekiriwo omulamwa guli kukwata abantu tebagenda so akwata ebintu nga kkooti bwe yalagidde aleme kweritira bizibu birala abitwekeyo then eri gundi endala tugende ku judgment nkugambye nti 100 ku 100 Bujingo ajja kuwangula okitegedde kuba yaguze eno wasobola n'ebibajja ebiri ajja kuwangula era naluso ebyapa ajja kukola ki nze nkwadde mu buwi kirowoozo nti ng'omukyala gwe balekera abaana be batalabirira asobola obbamu n'ekirowoozo ekigamba ono omusajja yapaala ebyapa byange by'abaana okitegedde n'abikuuma mu ngeri eyo however efforts zonna zisobola ovaayo kuba kati n'abamagye abalina okitegedde efforts zonna zisobola ovaayo n'akola ki n'awangula omusango era ajja kuguwangula ne Teddy ebyapa ajja kukola ki ajja biwaayo naye yekyanoonya mu ekyo ebyo byagamba mbu bwaguwangula oba bwabizaayo bimuyambako for divorce tebirina kye bikola olw'ensonga divorce tagirina naye already alina ki omukazi divorce tagirina naye already alina omukazi gwayanjula ku kituuti kati divorce formality to make it formal biriwo nalusa tabiraba yagamba nalusa nze sibiraba abatwale atutwale ku mataka abatwale ate n'ekyapa kye bwe kiba kyabula ng'ovudde ku kino ekya misitiru ekyono owuwe ekyajjira mu gundi ono omukyala osimanyi yali yani oyo ng'ovudde ku ekyo ekyajjira mu gundi n'atafaayo kuwandiisa kirala era ekyapa bwe kimala ebbanga nga tekiriiwo kirina restricted time nti kyakubulako wafairinga ino oba biki biki kuba kati bwe nkugamba nti kimpe n'ongamba tokirina kitegeeza okonfaminze kyabula tewali nsobola omala time eyo gye nina omala negamba bankolera ekyapa ekirala akwese ebirala so Bujingo atwale ku mataka gano abatwale ku mataka abatwale ku mataka akozese n'ekirala what list ekyapa akisabye omukyala amugambye tekiriiwo kati akonfaminze mu maaso g'abangi nti tekikola ki tekiriiwo kati afairinga nti ebyapa bye byabula bamukolera ebirala nze gambye no buli ekisoboka kyonna ajja kikolera ajja kuwangula the only issue is obuwanguzi bwanoonye eno bwakutimba mu bantu bali bafera nti mulaba Katonda bwalwanye kufera kufera nze mbyawula kufera bwekikyo kyola okufera oyawula otyo omuntu okufera nti omufere yoyo batutwale ku mataka abatwale ku mataka n'ebyapa akubise ebirala fairinga ina akubise ebirala yaguwaba ogwo gw'ebyapa Bujingo yaguwaba kati bwe bakuwaabira era okkirizibwa okujjawo edifending kati ki ekirina okukolebwa ekirina okukolebwa naluswa kusigala mu space gy'abaddemu tali mu mawulire talina byaleeta mu mawulire aweereza nga bulijjo omusajja akole katemba we akole emizannyo gye avume omanye omusajja oba singa teyalokoka ffe tubimwogerera because for a man to speak as the way oyo guy bwayogera ku mukazi wo gwe webaka naye emyaka 29 omuntu abuuza n'agamba gwe bw'oba ogamba nti wabulwanga emirembe eka naye ng'emyaka gino gye mwawukanye mu public bw'otyo bw'oyogera logically omuntu yeebuuza n'agamba naye n'omukazi yalina ki mu nju nalabye Jessica alina message gyawe Jessica lwaki tabeera direct n'ayogera omanyi ekintu ekyo ekintu ekiriwo oba ekyagwa ku kyaki eyo
kiringa baba Jessica bebalwana kiwundwe bebalwana omusajja no kiwundwe eri obulokole Elagira ddala nti teri kumulwana okitegedde naye walingawo n'okusisinkana abasajja basinkananga nga bagenze osisinkana omukulembeze n'ebifaananyi nga babyekubya ng'ayogera ne Kayanja ayogera nani okitegedde ng'ayogera nabo kino ye yakyekola teri yamutega mukazi oyo oli yafuna yawa amatula gazimuge yonna gye yagajja eyo gye basabira banyina n'alunga musajja we ono n'agonda n'alowooza sitaani alokoka sitaani yakema ne Yesu yakema ne Yesu amuwe ensi yonna nti alyeko emmere alyeko buli Yesu namwanukula nti kyawandiikibwa nti tetubengawo lwa migaati gwokka oba lwa kyakulya kyokka naye olw'omwoyo olw'okukkiriza kati sitaani bw'aba asobola okukema Yesu ono ye teyamanya yalowooza nti alina levo kwatuuse nga takyakemewa bamukemye agudde mu kibi kyaluma abalokole ate ogudde mu kibi ate okyekalizaamu okamala okyekalizaamu okamala olinga gwe yawandiikayo bayibuli eyiyo kyekiruma abalokole ekyo tebamulwana bulwanyi lw'akawogo bafune ki bafune ki yeva ebintu ebyo Faruku ng'ogyeko obutamatira abasumba abo nga bw'obalaba teri ali mu mbeera ya kubeera ng'ayaggayo bakuyise mu State House oba mululu bakuyise mu State House oba tebakuyise Musumba kyali mu mbeera embi bali bulungi kimala kati ani gwe bayita ku bonna ani gwe bayita ani asiibayo mu kampu zino ezikuba Bujingo zaagala lemesa musajja tooke lyerirese problem bantu butamatira mu mitima tewali tooke livaayo lisinga lye bajja mu bantu teririiyo ababa wameka eyo ministry enamba gy'abasse abo ku ssente ze bafuna bw'aba muzeeyi asobola obbawa ssente yazibawazaaki tebalina numbers azibawazaaki zadilingana numbers sebo numbers ezikola ki muzeeyi abeetaaga bagenda kulonda ate era kankubulire bw'ayita leero Kayanja enkyayita Serwadda enkyayita Bujingo okitegedde gwe mbuulirayo gwe wali owulidde yali agaanye okugenda nti wayita gundi nze sikyadda He's the fountain of honor. N'ekirala ekimukubya namba z'omusajja mpitirivu nezikola ki Bujingo alina numbers boy oyo logiki omuntu yakikwata bukwasi nti bwe ngamba nga bwe gambye nti bino byonna byakola eno abikola kukwasizaako bantu bali okitegedde yefuula abalaga nti mulaba kuba bo abantu kasita bafuna cult mind eyo nga gwe bakulabanga gwabimala okitegedde omuntu atuuka okugamba nti kyenkoze tokikola Katonda akigaana naye ng'okyakkiriza nti akwate ku mutwe akuyingizaamu ki okyamukkiriza abeere ku kitu akuyingizaamu ki n'okwata omwana nojja n'oŋŋamba nti ng'obi kyenkoze Katonda takikkiriza nti naye jangu nkusabire onyingizaamu ki nga kyokoze Katonda takyagala nze kuliko njagala Katonda n'oŋŋamba nti naye jangu tusabe onyingizaamu ki kati logiki bo bakuloozesa nti abantu bangi mu nsi kati waliwo kyaki gwe gy'otomanyi nti erina abantu tebalina we batuula eya musumba wange Tom Mugerwa ow'Emutundwe abantu tebalina we batuula ejjula ebweru ne batuula ku neighborhood awali essomero ne batuula across the road ayomba nani tebannamutegeera ajjaga mukubisa jjategeera abantu gye bali abasaba ayina numbers naye ali ku Katonda bajja zimukubya tebagala okitegedde kati abantu abalokoleka nzikiriza mbuulireko katono abalokola abali ekintu kye mwerabira ofuna oba kye mwerabira otegeera nti Katonda ali ku mutima gwo obutuukirivu bw'omutima gwo Katonda mwakolera kubanga ayogera mu kigambo kye nti munoonye obutuukirivu obwa Katonda
n'ebisigadde mu nsi bigenda beeyongerako. Okitegedde? Kati abalokole mwandinoonyeza amakanisa aganoonya obutuukirivu ebisigadde bibeeyongereko, kuba bw'omala otuukirira teri kitabeera mu nsi mu bulamu bwo. Mayitirivu bano bajja bujja eri maalo gaabwe. Omanyi nagamba nti ebyobulokole bino Katonda akutuma, nga bwe twali twogera oli mu interview yasooka nti Katonda akutuma ayogera na mutima gwo. Gwe n'otandika obuulira enjiri abantu, ekigambo kino kitandika obbakwatako ne bakola ki? Ne bajja gy'oli. Kati ye Sitaani talina budde bukutuma, yalindira ku kituuti wano. Kwa Bayibuli etugamba nti bwe bakugobamu emizimu, omuzimu bwe bagugoba mu mubiri gwo mu nju, kuba yeebeera enju yaagwo, bwe bakugobamu gudda awo mu bbanga ne gutunula ne gulinda enju yaagwo ekale, n'obeera awo nkugoba Sitaani nkukuba biki guli awo ebbali, ne gukulinda n'ogonda, n'otandika okuddamu obwenzi oba n'otandika okwekkiriranya, ne gunoonyaayo ginne waagyo 7 ne bakomawo mu nju yaagwo. Okitegedde? Kati naawe gwe bw'otandika okubuulira abantu ne bajja, Sitaani ye nga ateega wano ku kituuti ng'asooka akulaga nnamba ezo. Luli wali obuulira, osaba, osiiba, buli kibi tokikola, okola biki? Kyekireese abantu kuba kye kigambo kye bawulidde. Kati Sitaani ng'agamba laba omuntu gw'olina, agamba gwe laba omuntu gw'okola ki? Gw'olina. Kati ng'otandika ogamba wabula nkikuba abantu bange. Kati abasumba abo enjiri yaabwe ogenda otandika ogiwulira, esooka eri ya nnaku, esooka yakwenenya, esooka yakubeera mu Katonda, kunywera, kola biki, tusabe bitukutulweko. Namba bwewera ng'atandika okugamba bamukubira ki? Numbers. Bantu bano baagala kunzijjako bantu. Olwo Katonda amuteguddewo, kati yeye babe tebakyali booli eyamuwa eddoboozi ng'atandika okugamba bankubira ki? Bantu. Kyova olaba ye musajjawo kimu bibiri, tambuza kamera balabe nti abantu weebali, tambuza kamera balabe nti abantu weebali, laba omuntu. Okitegeera? Okitegedde gye kiraze kiri ku muki? Kati olwo alaga enemy we ye gwayita enemy nti obalabye bennina, kati tebikyali bya Katonda byabwe bo nga bo. Olwo alaga enemy we nti obalabye byennina, alaga n'omulala ali eyo ayagayaga atamanyi wakulaga nti awatuufu wewa nti bagamba omusajja mwonoonyi, naye laba abantu abaliwo, nange kangende eyo. Ange otandika kuba muziki ne ba Mickey Wine mwana abayimbi ku kituuti nga mwebongako nga mubeera awo nga ng'omuziki gutambula. Okitegedde? Kati eyo aido bwakasita agikukwasa. Walabeko ennyimba z'abalokole gwe nga weebuuza nti naye waliwo omwana yakola akantu ku Facebook nga waliwo oluyimba lw'omulokole omu nga lukuba, kati naleeta ekifaananyi kya Zidani ng'abwami bw'ati ku touchline. Nawandiikawo mbu Zidani agezaako kwetegereza gospel aliwa mu luyimba olwo. Okitegedde? Kati ng'ekyaki efuuka eri awo eringa kibaala teringa kibaala. Okitegedde? Omwo mwe bajja egy'emize gy'abazungu, kati ayagala nnyo bazungu, ayagala nnyo bino, mwe bajja foundation ezo ezitaliyo ez'ekisirusiru ezo ez'okubbiramu abantu, mwe bajja charity gye bajja engoye ne bajja bazeegabira. Okitegedde? Abali bagamba sitambula, Katonda yanteeka wano, nze wano wembuulirira wokka, ng'omulaba kati ali South Africa, ng'omulaba kati ashoppinga gundi. Okitegedde? Kubanga Sitaani yazze amugambye nti bano babo tabangako Katonda, simanyi ga Katonda, bano babo. Era olaba oli kye yagambye nti ku kituuti wakoze bubi, ayagala kugobako bano. Naye nga Miracle Center ebaddewo emyaka emeka? Since 90 what nga Miracle Center weeri. Basooka kuva Masaka ng'akyali Masaka Nkoni ne bemwegattako. So kati Jessica kyayogera ayogera ng'obulumi. Miracle wali ogenzeyo nga nkalu, wali ogenzeyo overnight nga wakalu, wali ogenzeyo ku service yonna nga wakalu. Okusaba kulungamizibwa kwa mutima guli mu muntu. Okitegedde? Kulungamizibwa kwa mutima.
na kangende wane ekigambo ekinkwatiddeko nga bwe gambye nti abantu bali wa Pastor Tom obukodde bwa pastor omufere abubeera butya kati bayita sisobola kugamba nti nina listi ya y'obufere oba kiki naye nkuwa just nkuwa bubi examples ezo bapasita kasita owulira pasita ng'atandise okulwanira mu bantu nga kyakulembeza bantu baagala bbango bako baagala mu nkyawe bayibuli egamba katonda bayibuli egamba aba katonda aba yesu endiga zisobolera ddala okweyawula mu mbuzi okitegedde so kasola ba pastor inanga akola atya kasola ba pastor ng'atandise nga enjiri ye ezze mu bantu baagala kunzijjako bantu temuvanga wano tubaswaze kasita atandika olwo otandise okukola tiimu bebekulu tiimu ani oyo dduka omulala aliwa kasita olaba bapasita abo abazi charity kasita olaba bapasita abazi charity ezitakoma nina charity gundi nina charity not that doing charity is bad kati wano soogera na alina data ku simu nga tobitegera bye njogera n'asoma bayibuli not that charity is good wakati bano abaala abazi charity bajja kutulumba bana abaserebu abalina zi charity naye ng'ajjukira n'agamba wano tewali charity menya charity kijoyogerako bano banyamba baana oyamba baana tokakasa kikye bakola okitegedde olina just bigurupu by'abaana buli saawa oleeta bazungu basakira awo enjiri ntono duka awo waliwo mbeera bano ye bait n'enzijjayo akasente bano ye bait n'enzijjayo akasente bano banina kyaki enyanama tulina kyaki ezimbabwe nina kyaki Stockholm abo duka katonda akuwa obuweereza bwagamba nti Musa otwala baana bange Isirayiri gwe mulimu gw'abaakuwadde wuliriza katonda bw'akuwa ekifo w'okusinziza abaakikuwadde bw'akugaggawaza bano b'obuulidde abaana bwe watandika nabo bakula ne bagenda ne batambuza enjiri eyo ne bagamba tuva wa musumba gundi kanisa eno mentorship eva wa musumbani gwe tosobola bana makanisa ana ojja kuwulira abakubira amasimu nti babirefuting naye bayite nze mmale nkomewo omusumba nga alina branches nga 5 abo ba branch abo tabira kwala olaba nti tulina Victory endeeba awo waba wa musumba Serwadda alifiira ndeeba tulina okwekompozinga okutegeera ekyo kyegamba waliwo okubeera ne branch ng'omusumba ali atya waliwo okubeera ne branch nga branch ezo zirina abasumba nga si gwe nti leero ngenda sumbirawa iganga Pastor Gare Skinner asumbira ku watoto mu tawuni asobola okyalako wano asobola okyalako ekyengera ebusega asobola okyalako ebweyogerere okitegedde naye asumbirawa kati bw'owuliranga kyaki nti nze head pastor simanyi nze senior pastor nina kyaki emutukula leero ngenda beera mu ya mutukula ezo kyaki nga abasigadde bonna ba junior pastor nga bwe mbadde nku example nti waliwo Victory ey'endeeba waliwo Victory eyeri eya Pastor Jamada yava wano naye eri Victory erina pasita owaayo ojjukira embeera nga y'oli omugenzi eyafa yalina kyaki wano alina kyaki South Africa naye ng'omusumba ali atya abeeri balina omulinda ajja akole ki asumbe bano abalina amakanisa nga omusumba temuli pastor mu kanisa naye nga bwe butuuka Sunday basaawo olutimbe omusumba abuulire eri gyali bano bawulirize ezo si kanisa kanisa katonda bw'akuwa obuweereza akuwa ekifo
ekikyo n'okibeeramu n'obuulira abaana ne bayiga enjiri ne bakula ne batandika ottambula ebyabwe nti waliwo Miracle Center Kasangati naye waliwo Omusumba Kiweeweesi yennyini ki kyaki n'ezo kyaki z'owulira nti Omusumba kati agenze Endeeba gy'anaabeera hakati mmwe mulina mulinda ku luno hakati mmwe mulina abo era lwatazze eno projekiti erina okuba nga bamulaba babalaga eri eyo nayo edduka yafuna Omusumba alifutinga ebintu byo bino kyaki z'Abasumba yafunayo Omusumba yenna ali eyo kontakitinga Omusumba n'aweereza ate ojja kuba otukoze bulungi Omusumba oli musumba omaze emyaka mingi mu busumba tosobola kukola bya busumba eby'obusumba bwe bumu Bayibuli egamba nti buno bufumbo okitegedde era Bayibuli egamba tuli bagole ba Kristo ffe abantu abo abalokose Bayibuli egamba Bayibuli etulagira twagale bakyala baffe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa kati Bayibuli bufumbo kati Omusumba nga tosobola kuyingira bufumbo naye ng'osumbye ebbanga ne bw'oba ne following ey'enkana ki ne bw'oba n'abantu ab'enkana ki ne bw'oba n'amaanyi ag'enkana ki nkulayirira olina spirit eri emabega si Katonda si Holy Spirit osobola obba ne Holy Ghost ezo ze muyimba kuba ffe twawula omwoyo omutukuvu n'omuzimu omutukuvu ffe situsobola kusinza Holy Ghost ebyo nno nabiyigira wa Musumba oli eyerindigula ekigo kati gwe tubaddeko gye nabiyigira kati Omusumba nga tosobola kufumbirwa naye ng'okakasa nga bw'olina omutima oguli awo oli mugonvu Katonda tannakuwa mutuufu Katonda biki Katonda teyeebaka nga mmwe muleeta agenda zammwe ne muzigamba abantu abatalowooza nnyo ne mubakwata obwongo ne babakkiriza waliwo Katonda atakwatibwa bwongo atalina mubiri omwoyo njagala tugende yababuuza bingi ngobi tumalirize nalabye Uganda Airlines yakaspendinga obumbye 2,000 ku airline yaffe ya Uganda tennaleeta magoba ekisinga okusesa nti omukulembeze aba pulezidenti yakoowa ekisinga okusesa nti mwangu nnyo mu kwanjula infringement mu bintu ebigasa eggwanga oba mu state operations nti ku poliisi mwangu nnyo bagamba tulinamu kawuukumi naye nga yatwala kawuukumi oyo ate kawuukumi oyo n'atakoma mwangu nnyo okwanjula kuba nalaba eggulire nti airline nga twakagiteekawo bwe tuti ne bagiyingiriramu ddala awo ne bagiyingiramu ababi okitegedde kati noweebuuza abantu bano abali corrupt bayingizaayo mizimu gyabwe n'abayiwa nti oba bo baaliyo yes balonze abapya n'abayiwa yekyawa n'abayiwa bwe baba bajja accusinga nepotism oli yani muleya Conwell ye muleya oyo Omuzambiya ye yayiwa wana Abazambiya ye yaleeta Abazambiya mu managerial post si ani bano abaalimu bo be baagoba kye nakugamba luli nga twogera ku ba house managers nti eyo y'emu ku companies etwagoba abaali bannyinizo baafa kati bano abantu abalina segregation bwetyo abali corrupt bwe batyo abayingira airline nga mwakagikola bo baafa era bo bayita ani abasensaringa interviews ani yazibawo kati baali bakakola omwaka gumu sente ezo ze babba zo ziruwa ono Conwell agamba agenda mu kkooti ayagala billions nagamba neza sudiru ebisatu ajja zifuna era agenda zifuna kati n'oyo era ajja bbawaabira era naye sente ajja zifuna naye obuzibu buli mu kutendereza bizibu na soosi ya bizibu naye ng'okubimalawo tekuba kirungi kati balonze omukyala bamuyitani
omukyala mwerabidde bodo batu biki mwerabidde omukyala balonze omupya ne balonda ne board of directors omupya ahabwe ye yaliwo kyesimanyi oba ahabwe ye kati yalazeewa kuba yesinnamuwulirako mubawa abantu babaddize babaliyirire kati obuzibu bwe tulina Faruku ekisookera ddala kyekyokubeera n'ekizibu naye ng'ekizibu ekyo mandeeti y'omukulembeze kwe kujja otugamba nti weekiri okukijjawo n'okutereeza si kyekikulu naye okujja otutegeeza nti tulina ekizibu bwe kiti okitegedde so yandibadde akola kikuwa kati tetusobola Uganda Airline eyo ogiraba waliwo project ezikolebwa nze njiyita project nga waliwo sente abantu ze beetaaga okufuna naye nga tebamanyi bazifunye batya nga bw'olaba bu organizations obwo obwa ministry luno bwe yali egamba baali balese etteekaawo nti babumaginge bwonna ebeere nga ministry emu nti oba UNRA ebeere under works biki okitegeera kati waliwo institutions za gavumenti nyingi naye nga zeekyazireeta kulya buli ssente nti ffe tuli under ministry bwetu kasita bafuna ministry gye babeera under nga ssente zikola ki zitambula kati nze Uganda Airlines bwe yali ekomawo n'ekomawo n'ennyonyi zaayo ez'abantu 702 nga bagibuulidde nti tesobola kukola magoba bakyogera yakajja negamba kapasite gy'erina tesobola kukola magoba esobola oba genda Kenya oba edde mukago okitegedde kuba omugugu tika shu tuza si bantu bagiwabulaawo tejja kukola sente etuza abantu 702 tesobola kukola sente tesobola kukola sente mu lugendo lwe Zurich tesobola kukola sente mu lugendo lwe Heathrow tesobola kukola sente netugenda mu maaso ne bazireeta mbuza abantu 702 mbu tuzaawo pride ya Uganda bwe balabe baba batudde babanga abali mu taxi akakubo kali bwe kati okitegedde bwe zigwamu amafuta mbwe ennyonyi eweddemu amafuta okitegedde ate n'ekyo ne mukireeta mu mawulire ne mukikiriza kijje nti ennyonyi yaggwamu amafuta who doesn't know nti ennyonyi ziri firinga ku airport who doesn't know nti ennyonyi ziri firinga mu bbanga kati ekyo mukireeta ku mawulire to do what okitegedde so kati tewali mu ndowooza yange tewali kuterera kwa airline kugenda beerawo because bwe tuba tugirina ng'olredde engendo zaayo tezikola magoba kati tugirina for pride twandizipakinze ne bazifuuwa bulungi ne baziteekako ba n'ekifaananyi ky'omukulembeze n'ekya board of directors n'ekya CEO ne zibeerawo nga bazirambula tuzifunemu za kulambula okitegedde but in transport bazibagambirawo oba tumajinge temusobola majinga n'abantu bali alaali nga mwogwa mmwe gwa mafunyo waliwo allegation nti diru ya Visit Rwanda eya Arsenal yasooka wa akakasa netutabayi nti naye nga abagikutula balinga abakutula obulamu nga ekikono ebbaasa abasajja ne bagamba tubadde tumanyi tuleeta kintu kiri open kyamakulu kiri oli omusajja yagamba bugambye miliyoni 32 nensoma nga balaga nti ku website ya tourism ye Rwanda mu wiiki 2 Visit Arsenal bwe kyalabikira Visit Rwanda bwe kyalabikira ku mujozi gwa Arsenal mu wiiki 2 website yaabwe yakeberwa abantu 1,041,000 mu wiiki 2 yes kulaba kagambo ki Visit Rwanda ku website ya Rwanda ya tourism board ye Rwanda mu wiiki 2 41 million people 41 ne wefuna kakadako ba checkinga jaba tourist ba checkinga just to read and understand
What is in Rwanda? Yes. Era ne tourism ne yeeyongera. Naye wano omuntu alabanga oba tukozesa eritaamu omuzaita amaleje yagamba nti waliwo abantu abalina feeling nti bo tebalifa wabula babatuma ssente nti era bwe balituuka malayika ebanona erijja n'ennyonyi ne bapakingamu nti ze bakugamba onnoonya mu nsi ze bakugamba okuŋŋaanya ziruwa z'okuŋŋaanyiriza emyaka gy'obaddewo nti tikka tugende. Waliwo abantu abalina endowooza nti ssente zino nzito omuntu ne musiba mu kaveera. Naye so there are people who don't feel for the country. So kijja tubeerera kizibu airlines endala okumajinga naffe. Because for already chetulina tekikola business twakireta for pride. Tetulina kiria. Tetuli kiria. Fene nzigusa ya diru yaffe wano ogimanyi teri kiria. Tetuli kiria. Naye ate ekyenyamiza abantu bate okutegeera akoze ekibi kyangu nnyo nti gundi twamugobye yakola bwati nowebuuza kati atuddizaayo mmeka. Batandise okwekwaza nepotism. Nze kye neebuuzizza abazambiya bameka abaali bazze wano ku muleya ku mulembe gwa muleya abaali mu ye kati gwe bali ki erinnya liri awo bali something weeyo naye nga naye weeyo kati olwoyo yazze omalawo bu nepotism oba yali ayingiza abazimba nepotism and corruption kitegeeza omuntu abbye waali eyasayininga waali eyakukusa waali mukwata abeeko nekyatuddiza. Tulabe ne Koniwero be yali alese mu system. Tulabe ne Koniwero be yali alese tulabe kye tutereeza. Tulaga naba abali corrupt. You see the worst thing is okulembeza ebintu corruption ne nepotism. Nga CEO abadde mu Zambia. Kachitegeeza CEO ya CEO naye nga tali. Yes. Nga waliwo abali. Kati tukoze kitya? Tugireke. Tugireke. Mwana obumbi tetujongera sente lwakuba nti ekyennaku ekiriyo nti ate Jeno Katumba yaaliyo. Kati amafunyo geeyo gonna Jeno Katumba yagaleese. Katukoze tutya tumalirize. Uganda Air tesobola tereera era tekijja bbeerawo. Balonze abali abalala ng'omusajja bw'anaalya ssente za URA commissioner n'agenda n'amanya nti bagenda musiba n'agenda ne yeesimbawo n'adda nga memba wa parliament. Ye enkola gundirya bwe kiyitirira weetegule gundi ajje, gundirya bwe kiyitirira weetegule gundi ajje. Nze ndi interested mu compensation part eno. How do we get compensated by abo abatufiiriza? Kuba trillion 2 sente ze yeetaaga. Ayagala ezo ze billion 3 million. Nze njagala paati ya compensation eno sente zaalagawo. Kyegamba bana corruption party eyo. How do they get back the money? Government kyebeekolako. Yes, nze kyenjagala olaba. Naye tewaliwo eyo gundi. Your option teriwo. How do you send oleeta bapya bano balina demands mpya? Business yo n'ogimanyi bwefa oteekamu bupya. Ne be bagoba ate babadde bakyasasulwa. Basasula yafa ate olw'abalamu.